Kitegeeza muganda w'omukozi eyali yafunisa maama w'olubuto ate ngalumuyisa. Kaakati famire y'Ekololo be bazadde babatuufu. Kati Kololo awo era abo nomba nebaso mba ndoota nzijja ku Kololo kati nembula kati okintu kye banteekako kiringa omukazi ajja nakukozesa erabira. Kati ekyo kimanyi nejjo nabadde ndi ku church nga ngenza okukwata interview z'oku church nga neebase wakirawo nekiyo ekinkozesa. Kati munnaye kati wantwala kati nemukwatwala nalina mami waffe omuganda wa mami ng'abeera London kati nga tukubira essimu okunyumyako nakuba twali ba Luganda twali babiri nze ne muganda wange omuwala. Kakati nze kye sinaba kutegeera omukozi ono engeri gye yakujja ku ssomero nga ba parents bo tebamanyi. Bulijjo ye yalinga taata wange yali musirikale nga tabeera waka. Na mama yabeera we waka. Kyobola mwabeeranga Kololo. Taata nga tabeerawo. Kati nga tubeerawo na mama naye era nga tumuyitaani anti. Kati wajja nampiikinga nanzijja kusoma nga alinga nzize ewaka teyanziza waka. Kati nantwala kati mukula awo naŋŋamba omukozi bwe yakutuusaayo naye yasigalayo teyali yabula ali neebase omuntu najja naŋŋamba byogenda ozimba bya kikaakyo anti awo we nagwira eddalu saabizimba wavaako mu kiseera ekyo nga tugenda kuba nalina omuyimbi nga muzimbi ne mumugamba mbadde njagala onzimbira ebijja nange nkoleremu videos biri naŋŋamba twali buzibu kasipa tegenda kikkolera. Kati nga tugenda ku Lwokutaano tuzimbe ebijja bya Kigozi anti awo nakeera gwa ddalu. Era teri makini era kimetisa gwa ddalu. Eyo bagiyita HK Media. Ayo makindi bonna bakimanyi kasipa ati yagwa eddalu. I'm so sorry. Kati wengwa eddalu nga Kigozi aŋŋamba ne kankuzi kati Kigozi wo namanya nti abantu bebafa badda. Nali neebase bwe ndaba Kigozi oyo nga azze ng'akwotakwata bw'ati n'omuggo naŋŋamba nampita kulebya tugende. Nze muno n'omukolo najja mudda nga nnoonya famire naye nga ndiko omuzimu. Kati lumu nali nyambuka waggulu awo nga tuyise ku katiwooko nyambuka kati nentula nemubuuza jjajja kati ontwala tumanyiiyo eno waliyo abasirikale bajja tukuba amasasi. Ate omuzimu ne gunteerawo nentambula okuva awo nenzirayo makya naŋŋamba omwana oyo yanjaba mumuzza ewaabwe ne maama we yafa. Kitegeera maama we bwe yaddayo ewaabwe omusujja gwe obitabeta bino ebintu ebyalumanga ente ebivu bwe bivu byamuluma n'alwala omusujja n'afa. Kati emboozi gye baŋŋambanga kati nemubuuza naye omuntu nga yafa era omanya nemugera nandibadde mmanya nti maama wange yafa. Kati naye mbagamba kati gusembe ono mbagambye mukwate munzijjeko ebintu byama bimwanteekako kale nsigale nga ndi free. Nze nenoonyeze kika kyange oba ekika kijja kubanga nze gulaba nali kufuna omukazi ankozesa ku myaka 7 kale nze nga mmanyi bya bulijjo. I'm so sorry. Kitenga mmanyi bya bulijjo inkuze ne wenzijja nenkyalira omuntu kino kimanyi kijja kasano tekyoto nga kirungi kiva mu kika nga kijja. Kati obeerawo nga weekola obusolosolo ng'abantu bakulaba tiokera ku makya nga weemalidde wenna kitegeera tuswawo okyadde olina olugoye lumu kitegedde oyambadde olugoye olulumu. That is very very bad. Ekwananga omuntu yaŋŋamba eyo nno yebampewo ya kika kyammwe kasipaati tekiba nti kiba kiki kwawe ekijja nga kiringa oba kiriko obusungwe ekikwesa emirundi 4. Kakati kulwaki tofuna omuntu ne mwegayirira ne babawo obubaka obutuufu? Kitegeeza kati enkozesa ye empewo yange. Yep, maybe I'm thinking. Kwanza bujjo mmanyi just bali bakinteekako. Nakyo kisoboka naye bw'enaabeera nga ddala mpewo ya kika kijja kukubuulira ekituufu. Bw'enaaba si eyo si bwe kiri. Awo olumu wendoota ng'otambula bw'oti bulinga obudde obw'emisana. Kubanga olaba
kisoboka okubeera nga abantu abo bakikuteekako nga balemesa empewo y'ekikokku obubaka obutuufu okutuusa ku famire eyo ng'ekyo kijja ng'ekisiraani ne kikulemesa like ne kiblockinga naye nga nze ne byempuliddeko wano abantu nga boogera ku lutimbagano wa era nakyo kisobola okuba nga nakyo kiva mu kika kyammwe kati byombi bibiri bisoboka kubanga weyakinga abo omuntu eyakinga ngamba Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi abantu abayenze Hadija Kigozi mubale kutya mubale subscribing and proudly empowered by Wamato S6 Management ali responsible for rent collection. Bakugamba nti go wena landlord yali eyo leta amayumba go gakwasa aba Wamato. Ennyumba zisala nabagamba. Ennyumba zikusala no uwezo omwaka nononya sente zivudde mayumba ge wazimba nga toziraba. Wamato S6 Management eri wano okuyambako okuba nti ne kunganya sente ezo emerenge zikuwa bulambala. Nsanyisa okulaba. Yogera konyo ndine mwana mulenzi ono olunaku olwaleero nze bampita amanya ge bantuma bampita Kimuli Isirairi bakuwali afumbe toli wafumbe nakulya mu kika kya Fumbe kale nyumize emboozi kati munnaye eyanzije waka yalinga like yali maid nali nsoma nga wayiziziba baby ezo kati omukyalo yajja ku ssomero okunkima ku ssomero kali mukozi wa waka gwe waffe wali Kololo nga tulina ne Masaka Kololo wano tubeera Kololo kitegeeza wakulira mu famire y'abagagga simanyi ffe buli eyabeeranga Kololo nga tuwulira Kololo actually olise nakola Kololo kati munnaye omukazi yali akolanga waka kati mukola ewaka ne bamutuma ajja nkime ku ssomero kwa nali twali twambala uniform yali akapeere omumyofu awo makamu wali obeera omukozi wammwe nga wakolera kati we yajja okunkima ku ssomero teyanziza waka nakati teyakuza waka kakati kwegamba omukozi yakubuza okuva ku ssomero nnyonnyolaawo obulungi awo kati wanzijja ku ssomero nantwala yajja mpeese ku mugongo byonna obijjukira nze mbijjukira nantuusiza ekyalo bakiyita Luzira kati Luzira naŋŋamba kati tiyaŋŋamba yandaga ndeese wa taata wange yakugamba nti wano wenkuleese we wataatawo ebyo yabiŋŋambye nkuzeekuzeemu ne mukuntuusa mwaga amaka kati mwalimu omukyala waamu kati omukyala waamu n'alaba n'amugamba ono mwana wa bbaawo n'alyoka akuba nze yankuba kati oyo omusajja yennyini bamuyita Ssekabya Richard nankwata nantwala ewa maama we bamuyitanga Nakku bamuyitanga Debula Esther yabeera Kitagobwa bayitayo Kitagobwa nga Kasanga omukozi ye yali maama wo yali akutwala ngaani bamuyisaamu olukwe ne bajja ne bamusasula akubbewo anti awo sitategeera kati omukozi oyo wanzija eyo nantwale wa Ssekabya kati ye wakawe yatuuka yabagamba ono mwana wa muganda wange wa Ssekabya yali muganda we kitegeeza muganda w'omukozi eyali yafunisa maama we olubuto ate nga yalumuyisa kaakati famire y'Ekololo be bazadde babatuufu kati Kololo awo era aba nomba nebaso emba ndoota nzijja ku Kololo kati nembula kati ekintu kye banteekako kiringa omukazi ajja nakukozesa erabira kati ekyalo kimanyi nejjo nabadde ndi ku church nga ngenza okukwata interview z'oku church nga neebase wakyalo nekyo kinkozesa kati munnaye kati wantwala kati nemukwatwala nalina mami waffe omuganda wa mami ng'abeera London kati nga tukubira essimu okunyumyako naye twali ba Luganda twali babiri nze ne muganda wange omuwala kakati nze kyesinaba kutegeera ye omukozi ono engeri gye yakujja ku ssomero nga baparents bo tebamanyi bulijjo ye yalinga taata wange yali musirikale nga tabeera waka na maama yabeerawe waka
Chobola mwaberanga kololo. Natanga etabeerawo. Kati nga tubeerawo na maama naye era nga tumuyitaani anti. Kati wajja nampiikinga nanzija kusoma nga alinga nzize ewaka teyanziza waka. Kati nantwa kati mukula awo naŋŋamba omukozi bwe yakutuusaayo naye yasigalayo teyali. Yabula n'agenda ate Kenya. Sewa mala okutegeera nti ono maze omubba n'adduka n'agenda e Kenya. Kati wagenda e Kenya baite banaakuntuma n'agomanya gaki era agamanya nakabimubuuza kati nga nkuze. Obibuuzaani? Mbibuuza maama w'omukozi bamwita Nanteza, omukazi bamwitanga Nanteza. Kati mbuuza maama we jjajja wayaŋŋamba jjajjaawe yazaala tata wawe yazaala ki? Kitaawo. Kitange. Kati omutwala tulina mu kisenge ne mubuuza jjajja eri gye baŋŋamba ewa jjajja wange omusajja yaŋŋamba agenda ku kikaakyo yosi kikaakyo kwa natuuka ewaka ntandika okulima ebitooke. Kati ebitooke ebikula jjajja najja naŋŋamba ne waki olima ku ttaka lyange. Awo sitegeddeyo. Tutegeddewo. Awo sitegedde awo wajjajjaawo. Jjajja. Bakutwala batya wajjajjaawo ate nga mwali mbeera ku kyalo Luzira waliyo olusuku? Kati Luzira walingayo Sekabira gwe bagamba ye taata wange. Gye baasooka okuntwala mbeereyo. Kati mukyala we gwe yali yazaalamu abaana be babiri nampisa bubi nnyo. Kati Sekabira nalaba nga tayali kisobola nankwata nantwala ewa maama we omukazi. Kati wantwala maama we omukazi nandikaayo kuba yandeeta n'omupiira gino empiira gy'ozannyisa n'ebiddole ebyokuzannyisa ne babinteerawo ewaka. Walingawo gwe nayitanga ssenga bamuyitanga Nayiga nga yanaaza. Nayiga tasobola kuba waffu. Nayiga yali ate Wangabi anti yamala maama waabwe yamulozaala mu befumbe n'azaala ne mu Ngabi n'azaalewo. Kati nasangayo gwe bayitanga Nayiga n'atandika n'andabirira ne bamundekera n'abeeranga ani nga yanvunaanyizibwako. Kati bamalirizaawo ne banzibawo nga bamaze mbaddewo ne banzibawo era buto ne bantwala mu nsozi zino ez'okusamira ne bantwala gye bayita Ewalusi ne gye bayita Ejjumba. Kati ne basooka banteeka eyo. Kati ekyakayo gye bankolerako emikolo egyerabira bano bazadde bange bonna. Ng'obeereyo ku lusozi n'abantu b'oku lusozi nga tokyasoma? Awo sikyasoma okusoma nga babinzijjako. Ne banteeka eyo Ewalusi n'Ejjumba netubeera eyo. Ng'obeerayo naani? Baali bangi, yali famire. Abantu beeyo baali bangi. Ko balinawo omusawo waabwe bamwitanga Lubwama Esawo era abira kusala amaloodi awo nga ye musawo waabwe abakolerako. Kati munnaye ne bantwala n'embere. Olina kyojjukirako kye baakukolera ku nsozi ezo? Kyenzijukira oba baakusala misale byonna byenzijukira birimu ebiti ndoota biroota essaawa zino kuba ndoota buli kimu buli ekyabawo nkiroota essaawa zino mba neebasa. Kati mu biro tewaloota ki? Ndoota nga basaza embuzi nga bansaliddeko embuzi omusaayi gw'embuzi. Kati kwaba balinanga ejjinja lye bayingirangamu ne mugana ne mukola emikolo era ne tuyingira mu jjinja eryo lyo ndijjukira twaliyingirangamu ne banyingizeewo mu jjinja. Naye nga wano wali omuto baakuyingizaako mu jjinja eryo era baakolako ekijjulo ne basala embuzi? Awo sijjukira ebyo ebyobuto ebimu mbiroota buloosi wano. Ate bwe wali omuto nali omuto olina kyojjukiramu nti mwayingirako mweri ejjinja? Kyenzijjukira bampanga eddagala erikaawa olirye nga ddagala likaawa eyo kyenzijjukira. Kwawe natuuka n'eyo nalwala katenfe. Kati maama waabwe naŋŋamba wali ogenda kufa. Kati yakiŋŋa maama we yakola tufena tumufiirwe. Kitegeera maama wange yakola fena tukolaki tumufiirwe. Kwanzi awo twagendako ne wano mu bukulu wano wenkuze kyali wange yantambuza ku musawo. Omusawo n'agamba n'ebintu bye bakukola nga biraga maama wo baamulaga wafa. Kwa yansaba ssente nnyingi ne sitagendayo kunkolako. Baamulaga nti wafa? Omusawo yanga maama wo baamulaga wafa.
nkubuulire nze nga nze kye ndowoozezza omukozi oyo yakubba awakaawo ayinza okuba either nga yali ayagala kulumya famire eyo ekyo kimu oba nga ye yali maama wo nga ye yakuzaala naye ng'atya tosazaala muntu mukulu. omukozi yali muto. Omukozi yali mukulu ngamba kunze nali ntuuse okuba nga njogera nga ndaba buli kimu. Kwa n'engeri gye yanimbamu yaŋŋamba bw'ati yaŋŋamba namubuuza mama wange aliwo nanga maama wo yazzeeyo ewaabwe mu balaala twali Bahima. Yali Munyankole. Nga tuli Bahima bampitanga gwe mulaalo gwe kwayo nga nakajjamu famire nga mba nkutte omuggo nga nsitama nnyo nga mulabe wasitamanga omulaalo ono kibi. Omukozi okimanyi alayika yabba omwana ono nga ayagala kula bulabe ku gundi ku boosi we. Kati yali ayagala kulumya boosi w'omukozi. Nze nange kati mu kumubba n'amutwala eri mu famire endala ate ye n'awaŋŋawuka nga kitegedde ndowooza bajja munoonya ku mawulire everywhere. Kati okimanyi naloota wano nga nkuze naloota nga abantimbye mu kibuga ku mawulire bwe bati kale ngo banazizza musango kyoko oguntimbisizza. Kati awo kwanze nagwako ne ku ddalu. I'm so sorry. Nagwako ku ddalu. Otya? Kati ddalu wendigwira omuntu gwe nakula naye nga teyazaala bamwetanga Kigozi Mambule. Kigozi yali teyazaala mwana yenna. Kati Kigozi nga njagala nnyo era naŋŋamba. Watukotye wa Kigozi? Kigozi yali nga taata waabwe omuto bannanteza. Wano ku kya Mambule oba Mambule mulala? Bamwita Mambule weeyo babeere eyo Kasangati. Kati Mambule oyo Kigozi nga teyazaala talina ye baana. Kati bambi yanjagala nnyo naye nga mukadde nga bamwennyala nga famire yaabwe bo. Nga bamwennyala kati nga yeefukira ng'omanyi ng'omuntu akaddiye kati nga nze ate ndi muto nga mwagala nnyo nga andeetya bukabalagala naye nga yeefukidde nze nga mbulya. Kati Kigozi olumu naŋŋamba ne mwana wange yalina ettaka nga ddene. Kati naŋŋamba njagala okukuuma ebintu byange bineeno bwe ndiba nfudde. Kigozi? Kati munnaye mu kukuuma ebintu bya Kigozi ebyo ekyo bakiŋŋambye wano nga nkozi baŋŋambye bano tebaagala kusikisa Kigozi nti balaba toli wa famire yaabwe. Kigozi abakuwadde biki ebintu bye. Kati bwe nzija Makindye ntandika oyitibwa ebintu bya studio nenkola studio. Kati bwe nfunamu ssente ndaba nga ssente zizijjidde ebya ddala. Kwanze nakola olimba lwabako abasajja banyuma. Kati awo ntandika okufuna ssente. Kanali ntudde ku studio yange mu maaso awo neŋŋamba naye omanyi Kigozi ono yanjagala nnyo. Kitegeeza ebijja bye si bizimbe. Kaŋŋende embizimbe. N'oli gwe baŋŋamba nga taata wange Ssekabira. Kati nali neebase omuntu najja naŋŋamba by'ogenda ozimba bya kika kyo. Anti awo we nagwira eddalu saabizimba. Wavaako mu kiseera ekyo nga tugenda kuba nalina omuyimbi nga muzimbi ne mumugamba mbadde njagala onzimbira ebijja nange nkoleremu videos bbiri naŋŋamba tewali buzibu kasipa tengenda kikkolera. Kati nga tugenda ku Lwokutaano tuzimbe ebijja bya Kigozi. Anti awo nakeera gwa ddalu. Era teri Makindye bakimwetisa gwa ddalu. Eyo bagiyita HK Media. Ayo Makindye bonna bakimanyi kasipa kati yagwa eddalu. I'm so sorry. Kati wengwa eddalu nga Kigozi aŋŋamba ne kankuzi kati Kigozi olwo namanya nti abantu bwe bafa badda. Nali neebase bwe ndaba Kigozi oyo ng'azze ng'akwotakwota bw'ati n'omuggo naŋŋamba nampita kulembya tugende. Nze muno n'omukolo najja mudda nga nnoonya famire naye nga ndiko omuzimu. Kati lumu nali nyambuka waggulu awo nga tuyise ku katiwooko nyambuka kati nentula nemubuuza jjajja kati ontwala tumanyiiyo eno waliyo abasirikale bajja tukuba amasasi. Ate omuzimu ne gunteerawo nentambula okuva awo nenzirayo Makindye ku bigere. Era ng'oba wakoba kati nga gukulumba ku saa 10 ng'okubagula kwagala gukutwale wammwe okutwale. Kati nentuka negugane jjajja gyontwala tumanyiiyo. Kwana kino maana nga kati baga oyogera nagwo ng'omuntu
naye kati kanjogere naye ng'ayogera n'omulungi jjajja gy'ontu atumanyi bajja tukuba amasasi gy'onziza waakyuka wamutiisa enemugaya gy'ontu waakyuka tosobola kuntwalayo ate omuntu ng'agudde eddalo aba ayogera n'emizimu tekitobu kyo bwe kimu oba okiwulira oba olaba abalala bye batalaba oba munsi oba mulalu buli kimu oba okiraba buli kimu zinayitanga mu mamotoka naye nga obula ekikugula zimaze enjala zonna zavaamu zino zonna zaddamu wawona otya eddalo kati eddalo eryo bwe ŋŋenda mu abo ne mbagamba ab'effumbe ne mbagamba baneesaba mu nzizi ewaffe ng'oli mulalu naye nga omwana oddako ovaako n'oddako kati ŋŋamba jjajja gwe nandiise nga jjajja bamwyitanga Kiwanuka Amos simugaji jjajja lwaki mwanteekako obusika obutali bwange kati olwo osikaddi wasikira Kigozi baakukkiriza bansikisa ate mulala bansikisa Sekabira kati ate awo tewanyumirizaawo we baakusikiriza kati Sekabira atuuka afa baali bantaddeyo sisa bayita sisa kati batubikira Sekabira afudde bandeeta naye nze era mukundeeta nali muto myaka gyalinga 6 7 nga simeebya abantu kufa kati munnaawe bantuusa nga ndaba bateeka amagi wansi w'emmotoka kyonna kiraba ekyoteeka amagi wansi w'emmotoka kyonna kirabako nga bagateekayo kusima babitegeeza ki kati nga banga matuula ku keesi waggulu batutuuza ku keesi n'abaana basikayo bali 2 awo gwe bayita Jida awo nomwamutantege nga tutuula nga bajja bamuziika omwezi guyitawo nga nejjajja Kigozi naye ng'afa kati jjajja Kigozi wamala offa nga bakola ennyimbe zibemmeka ennyimbe 2 kati nze nali era sina bitegera ebyokusika n'ebyokukola ki kati nga baleeta kati nantezo nga yateeka n'olumbe era alinamu ssente ebiseera ebyo nga mugagga yali mugagga mu famire yakola akasente ne kawera yali akuze ssente nanteze essaawa 5 wansula right now yali mugagga era nange ekyankubisa wano yasooka nanfumba ebintu by'ekigagga byonna n'abinteekamu akyenjagala kibaleeta kyenju yakyandeetera ekyakusuula kati naŋŋamba naye kati awo n'abagamba ono omwana asikire muganda wange ono wa Sekabira asikira ani jjajjaawe kati munnaaye nga bakuba baleeta mbugo bibbo mafumu olwaba okukinyambaza bwe bati anti famire yonna yasasika yonna tebaddamu okukwatagana baakuba enduulu ne bawoggana okuva olwo Nanteza n'agwa eddalu nakati Nanteza yakubba mu famire n'akuleeta ndowooza ng'ayagala kulumya baffamire kyobulaba naye abakozi tulina obbeegendereza omukozi akolera ekintu omwana kati gwe famire yo tomanyi oba baafu bagye bali oba baakunoonya ne bakoowa bannaye abakozi bazibu kaakati awo mu kugamba mbu bakusigize awo amazima we gaviirayo kati bo nga bo kwa abantu abakulu baŋŋamba boolaba balina kye baasirikira bo nga bo kwawo omwana mu famire yaŋŋambye niyo tugenda okukola tugende ewa jjajja gye baakutwala ng'okuze gyowalinga obeera tumugambe ebintu bino nga bw'obyogera kati mukwano gwange omu eyanyamba kwano ngawulira naŋŋamba Kasipaati olaba munnaaye abantu abo tebasobola kukuyamba bamanyi ensonga zaabwe lwaki bannaye omukozi lwaki teyeekuba mu mutima mpozi kati yagwa eddalu balina ensonga yaabwe lwaki olinako wasobola omusanga oyo omulalu waali akuba amayinja takuba amayinja ne byayogera tebikwatagana kwa twagenda omumukwata n'abasirikale n'asooka n'akaaba n'awoggana omwana wa muganda wange biki abamubuuza ate maama we yaliwa kati n'ayogera ekkololo bamanyi balimba naye n'ayogera ekkololo n'abagamba ekkololo nange sikyajjukirayo nali nkolayo nga mukozi naye nga sikyajjukirayo kati abasirikale n'abagamba olaba byayogera tebikwatagana kati abuuza kati mubuuza maama we yaani amannya
n'agamba ate ye Mbabazi ate ye Harriet yogera amannya nga 10 kati wakwatamu linnya kiri yasinga okusimba kisiya yogera Mbabazi kati nze omukubirako lumu essimu era nga mupima mugane esenga mama wange olowooza nsobola mumusiŋŋaana ngamba akati osobola okutamba n'ogenda ebuziga wa chairman w'ebuziga n'obuuza ebuziga awo osobola okusiŋŋaana muganda wa maama waawo kangamba natugane kakati aye kati tusobola okugenda e Masaka kati gwe nali naŋŋamba oyo kati ana byabuzaabuza akulimba kwasi n'atugamba kinama n'akivaako n'akibuzaabuza kati munnaaye omukozi oyo ne mugana esenga lwaki tonziza ewaffe kuba nze ebintu byomwansikisa si byange okitegeera kati munnaye n'aŋŋamba omwana oyo yanjaba mumuzza ewaabwe ne maama we yafa kitegeera maama we bwe yaddayo ewaabwe omusujja gwe obitabeta bino ebintu ebyalumanga ente ebivu bwe bivu byamuluma n'alwala omusujja n'afa kati emboozi gye baŋŋambanga kati nemubuuza naye omuntu nga yafa era omanya nemugera nandibadde mmanya nti maama wange yafa kati naye mbagamba kati gusembe ono mbagambye mukwate munzijeko ebintu byama bimwanteekako kale nsikale nga ndi free nze nenonyeze kika kyange oba ekika kijja kubanga nze golaba nze nali kufuna omukazi ankozesa ku myaka 7 kale nze nga mmanyi bya bulijjo kitenga mmanyi bya bulijjo inkuze ne bwenzija nenkyalira omuntu kino kimanyi kijja kasano tekyoto nga kirungi kiva mu kika nga kijja ebyo bintu tebiva mu kika ebisinga obungi naddala abantu ababanjibwa ebika ababanjibwa empewo ate abasingerere baŋŋamba oyo aba eba mpewo ya kikakyo amu ne bagamba byefuulira abaana anti oba toli mu kika ne bibamalako emirembe bw'oba musajja bikubuza amaanyi g'ekisajja bw'oba muwala ennemesa n'okyala nze nkoze research amala kuno ku media nsinkanya abantu ab'enjawulo kinnemesa n'okyala mu bantu I'm so sorry kati obeerawo nga weekola obusolosolo nga abantu bakulaba ti okera ku makya nga weemalidde wenna kitegeera okyadde olina olugoye lumu kitegedde oyambadde olugoye olulumu that is very very bad ekwananga omuntu yaŋŋamba eyo nno ebampewo ya kika kyammwe kasipaati tekiba nti kiba kiki awo ekijja nga kiringa bwe kiriko obusungwe ekikwesa emirundi 4 kakati kulwaki tofuna omuntu ne mwegayirira ne babawo obubaka obutuufu kitegeeza kati enkozesa ye empewo yange yep maybe I'm thinking kwanza bujjo mmanyi just bale bakinteekako nakyo kisoboka naye bw'enaabeera nga ddala mpewo ya kika kijja kukubuulira ekituufu bw'enaaba si eyo si bwe kiri awo olumu wendoota ng'otambula bwoti bulinga obudde obw'emisana kubanga olaba kisoboka okubeera nga abantu abo bakikuteekako nga balemesa empewo y'ekika okukuwa obubaka obutuufu obukutuusa ku famire yo ng'ekyo kijja ng'ekisiraani ne kikulemesa like ne kiblockinga naye nga nze ne byempuliddeko wano abantu nga boogera ku lutimbagano wa era nakyo kisobola okuba nga nakyo kiva mu kika kyammwe kati byombi bibiri bisoboka kubanga awo omuntu yakinga ngamba ebampewo ya kikayo awo wafunira ssente awo wali olina okweteekamu amaanyi agamala ali sibiri kata ali kati awo munene sibiriko kigenza kyajjawo ekiti kyajjira mu biseera bya covid kati nali ntudda mu studio era neŋŋamba kati neŋŋamba maama wange sawa zino nsobola omukulira ennyama kakati musangawa kati nali ngenze kulaba bano abatunda amanda kati nensanga aneewerera nze senior 4 amazing bo bakoma kumpeera P5 ze neeriba okuva P5 paka senior 4
nira nga nsomera ku zi offers basomesa kubanga banjagala nnyo bwento paka senior 4 kwa sina report n'emu nasoma sina report tebazi kwanga tewamalanga fees zinabanga bacheka sakyali wange yayitanga nange embambisi ugenda mu class endala kati munnaye yaddala yasoma naye talina report sina report n'emu nze kasakyali wange yayitanga amma yampisi ebyo bya senior 4 byose abijjayo gyebiri byo naye wayita semanyi oba nayita wayita yayita kati wayita abalungi abatula tuli ku HK Media natagwako mboozi subscribinga commentinga likinga sharinga paka ku status tulide mwana mulenzi olunaku olwaleero yeeyise Kimuli naye nga Kimuli gagambibwa okuba nti sigemanya g'amatuufu omukozi yamubba ewaka n'amutwala gye yasanga okuva ebagantuuma n'olunaku lwe bagantuuma nakaaba amaziga mazibu n'engoye ze baganyambaza zaali zino ziringa amasuuti kale bwe mbyambala buli omu anvuma ngamba tonyumye mpulira sizaagala paka kyokyazina ngamba nga ndufunye olulinga olw'emikono emiwanvu wendamba mba mpulira bubi kwali zibantuumiramu agamannya koola maama wo wabajaali ajja kunoonya no baali ludda abannaye ne sisita wange wabajaali mwali babiri awaka twali babiri kubanga olumu awo wensaba neŋŋamba bagamba bati bakama bange ezempewe nembagamba kale mundage ku feesi ya maama ne bamukulaga nga talina nga yasala enviiri za kkaati kitege ne bamukulaga kati lumu nembaga kale mundage ku taata wange omutuufu naye ne bakulaga omusajja omuwanvu ne bamukulaga bulungi bwe bati olugira omukazi oyo najja nakukozesa olumu n'oloota kati awo we naloota nga ndoota kati nagwa eddalu bantwalako ewa pasita bapasita bano abava ewa pasita Kakande nga nakatoka we nti aŋŋamba eyo kimusumbwa kikaaki kyokka tewali kirala nenaŋŋamba ekyo kiri mu kusumbwa kika kiri mu kunoonya fulaba ogudde eddalu naye ebika bibanjiza ddala abantu kakati okuvako lwenateza lwalaga eddalu taddanga ngulupaka kati nateza jakiwa nateza waali naye abonaabona bonna babonaabona kwalina muganda waabwe nina muganda waabwe era naye yakingana abantu abo bakibabonaabona nnyo bayingiza omusayi mu famire ogutali ate nga baali bulungi edda ne babonaabona. Kale abalungi abatwala bakunoonyeze ku namba ki? Simu yange eri 070 33 26 925 jite 070 neda isoma nti 0703 abana Uganda bye bategeera nokaza nange mbimanyi kale soma ngabo otegeera 070 33 26 925. Okay. Abalungi abatulaba ono Ekimuli gwe tudde nayo nakolaalera bamuganda wange naye ate nga si muganda wange mbutonde kubanga eryefumbe bamuwaliwe. Mwebale kutula mwebale kusubscribinga tambuza video eno. Omwami ono bwe bawaayo eyo omukyala amujjukira oba wakaddi w'oba okyali mulamu oba wali wasobola okutwesinga ku mboozi eno. Kyokka n'obufaananyi bwange obuto bwabula nasinga mbukuwa nabulira ne bumbulako era. Kwankayina nga nyambadde ekisaati kiri awo kiringa kyakaki. Essomero muwali osomeredde olijjukira? Sirijjukira, nzijjukira uniform yali ya kaki omumyufu n'empale yali ya kapere omumyufu n'empale ya kaki. Jo ndijjukira. Nga mubeera muno mu Kololo. Kampala Parents. Bambalezo. Kampala Parents mambalezo. Bali bambala kapere omumyufu ne kaki. Senzi jukira emitimu. Kati goli wajjo na Kampala Parents tobina.
era mbuuza yadde njimanyi nati mbuuza seka wanimba yeyo Kampala Parents zanyonyodde bonyene zimanyi tusobola bifaanana nti Kampala Parents eri erigondi naggulu terikololo ate bati omwana kati naye omwana asula mu kololo asomera ku Kampala Parents kituufu. Kale abalungi abatulaba nsaba mweyunge ku mboozi yange mubeere nga mugintambulizaako omwana w'obulenzi afuna okuyambibwa. Ayagala okusharinga emboozi yo noonyako ku namba yange ey'essimu tubeere nga tugiyitamu wano ku HK Media. Yenze Hadija Kigozi nkujjukiza Wamato Estates Management bano bajja kukolektingira rent go ina landlord yali eyo tobonaabona na mayumba kateeke mu Wamato Estates Management ekolektingire ssente ezikuwa wamu. Mwebale kutulaba. Assalamu alaikum.